aba Kampala Central abasuziza abantu mu hoteli ezenjawulo Lubaga nayo abantu bayo basuze mu hoteli ezenjawulo abesimbyeyo ku speaker abantu basuze nabo era nkitegeddeko nti ne peni zibagenda okutikingisa nazo bazibawadde sikuwanga ate inki basanga owamutikinze ku muntu mulala bingi nnyo ebikoleddwa naye nga wano ebimu ku binewonyeseza aba Kampala Central betubalazeeko gye buvuddeko akatono ate bwe babadde babatwala babagyeko n'amasimu gaabwe ababapangisiriza wano babagyeko amasimu era ateri ayina simu mu kiseera kino naye nga bamaze okubatwala osawa zino nga bwe nkugambye tiimu yaffe eya Salt Media tuli buli wamu okwetolola division zonna ezikola kibuga Kampala yonna nga bw'owulidde gye tuli buli wamu Kampala Central ebimu mu birabye Makindye mu birabye Lubaga kati we tuli sawa zino ebya Kawempe bannaffe gye bali bone ne tiimu yonna ey'aba Robert Kalema buli wamu we tuli era abamawulire baffe batuuse dda amunfa okulabika nti obaolyawo abatutuusaako buli kimu nga bwe kitambula wano ate ku base we tuli sawa zino munnaffe Lawrence Kyambadde maaso malungi yagenda okubanga obaolyawo atutambuza ku mbeera yonna nga bwegenda okubanga etambula wano agenda kubabuuzaako abubuuza mu kigambo kimu bibiri atubuulireko katono akalulu bwe katambudde then tugende wa meeya bwe tuvaana ate ffe tugenda kubanga twegatta ku tiimu eyatuuse dda wali ku City Hall. Lawrence sooka obuuze ku batulaba. Neyanziza mukulu wange Mutebi mpozi nsooka n'okubuuzaako bannaffe mwazise mutya abalaba Salt TV mwebale nnyo kuba ffe tusinga ate era tukuwa ebigenda mu maaso mu ggwanga buli ku makya okwakudeetinga mpozi olunaku olwaleero kigenda kuba kya byafaayo mu Kampala. Kampala kye kibuga ekikulu eky'eggwanga Uganda. Tubadde tetulabangako bakubiriza bankiiko zifuga Kampala mu butongole nga basekinoomu bameeya be badde bajjanga bakubiriza enkiiko zino okuviira ddala ku mulembe mu gyenkaaga okuviira ddala ku bameeya abazungu abajja bafuga ekibuga kino ne tujja ku bakadde baffe Basebaana ne tujja ku bannaffe mukadde waffe Sebagala mpaka ku Lord Mayor kati era ng'ekitiibwa kya Lord Mayor kyasooka ku Ssaalongo Erya Sserukwago kakati ekyebuuzibwa lwaki ba speaker oba bakubiriza b'enkiiko zino lwaleero oba mwaka guno bakitaddemu nnyo ssente bonna abeesimbyewo abantu babe babasuziza mu ziwoteri babaza kaki mbadde nyingira wano nendaba emmotoka era gwaŋŋambye nti zimuka zoolaba si za woteri eno wabula zaabo abasuuziddwa muno mu woteri kiteeberezebwa nti nno ekintu kino by the way ekifo kya sipiika kikulu nnyo kubanga sipiika yaba atambulizibwako enteekateeka zonna so nti bw'aba ayagala okujja ku kifo ekirala kyonna ayanguyibwa kubanga sipiika tava mu mawulire sipiika tava mu matu g'abakulembeze nga president buli waba agenda wegamba enteekateeka zonna zitambulira ku ye so olwaleero naye nga abeesimbyewo ku Lubaga wano ffe mwe tusangibwa ate nsoti nga mwesangibwa Lubaga bali abantu basatu tulinawo omukyala Nakitende Sharifa mukyala we FDC ali mu kiwayi kya muntu so ayagalira ddala ekifo ekyo kufa kuwona ne tubaako ne munnaffe Lutwamwa wamu n'Embaziira bagamba nti no buli omu oba kufa oba kola ki baagala ekifo kya sipiika naye abaffe sipiika lwaki guno kino naye nga kinajjukirwa nti no Kampala zatambula akola ebyafaayo twalina owekitiibwa Frank tumwebaze yali minisita w'ekibuga Kampala era yasookera ddala mu byafaayo okubeera minisita w'ekibuga kino okubeera nga abeera minisita kakati awo wajjawo embirigo wakati wa Lord Mayor ne yali omumyuka we Sulaiman Kidandala awo ndowooza nze nga kulwa nga nze munnamawulire ndowooza abakulembeze abeewaggulu nga owekitiibwa president ndowooza yalaba nga abantu bano Mayor wamu n'omumyuka we bwe babeera nga bafunye obutakanya ng'omuntu ekibuga kiyinza obutatambula bulungi ne bajja sipiika gattawo ate nga Lord Mayor oba Mayor yenna ne ku magombolola bameeya be baba n'obuyinza meeya bw'anyiigamu bakansa ne bamunyiza tajja kuyita nkiiko olwo emirimu ne gisigala nga tegikoze eki tegitambudde kati bo ne bagamba nga okukulakulanya ekibuga kuba batambudde amawanga mangi n'osanga nga batambudde Rwanda bakupayo biki Kigali Nairobi kati baagala okuleeta ebintu ebikolebwa eri tubirabeko olunaku olwaleero mu Kampala naye nga katulabe bigenda maaso katulabe bigenda maaso Lawrence Kyambadde yagenda okubanga akwasaganya ate ebendo lino erya Lubaga mwe tuli sawa zino era ng'enteekateeka bw'ogiraba buli kimu kyateredde dda obutebe bwatuuziddwa eringa kanso nga bw'ebeera eri Lubaga na wano we bagitegese bwe tutyo bwe tugenda okubanga tutambula nkugambye kamera zaffe ziri buli wamu okuva ku ssaawa emu apaka kati tukyakulaga waki ekiriyo era ng'ekawempe yo bagamba nti bagenda kulonda mangu beeyune ku City Hall ebyo nabyo tugenda kubanga tubifuna live tiimu yaffe gyeri ne mu kiseera kino
munzikirize anegatte ku deputy mayor we Rubaga ate tugenda kubanga tumuwayi dakika kumpi nga zizo abenga atunnyonnyola